الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu n'atujja ku jjuma eyayita n'atutuusa ku jjuma eno nga tuli balamu. Alhamdulillah, tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu ate ne tumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu. Baganda bange ne bannyinaze, oluvannyuma lw'okubatoolera salaamu, mbakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo okutya Allah kitegeeza kussa mu nkola biragiro bya Allah n'okwewala ebyo byonna byonna Allah byatugaana era byatuziyiza. Olwaleero olunaku lwa Juma, ebintu bisatu tubijjumbire mu lunaku luno olwaleero, byennonzeemu byokka, oluvannyuma tugende ku ddarasa yaffe. Ekisooka okujjumbira okusoma suratu Al-Kahfi, tugijjumbire omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu biyumbi atugamba nti omuntu singa osoma suratul Kahfi ku lunaku lw'ejjuma, Allah akwakayakanyiza oba akuteera ekitangaala wakati w'ejjuma ebbiri, ejjuma eno gy'osomeddemu Kahfi n'ejjuma ekola ki ejja. Olw'ekyo suratul Kahfi tugiyitirize ate nga eriko ekigambo ekyo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti omuntu akwata aya 10 ezisooka mu suratul Kahfi alizikwata singa Dajjali alimusangawo tagenda kukosebwa, tagenda kufuna buzibu na kukosebwa oba na kugezesebwa kwa Dajjali. Abalala ne baga nti aya 10 ezikola ki ezisembayo, 10 ezisooka oba 10 erikola ki erisembayo. Ekyokubiri, tujjumbire ennyo okubeera nga tuyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire ebyetaago byaffe, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugirewo ebizibu, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala agatte abasiraamu mu nsi yonna era abaggyemu abannanfuusi babeere nga bali kimu, basobole okweŋŋanga omulabe alina ekigendererwa ekyokusaanyaawo obusiraamu n'okubasaanyaawo. Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe nnyo agatte abasiraamu badde ku busiraamu obutuufu obwannamaddala, basobole okumanya kyekyabateesa mu nsi, n'okusaba ebyetaago byaffe bye twagala, okusaba Allah atugirewo ebizibu, kubanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mu lunaku luno olw'ejjuma mulimu essaawa singa ekusangiriza ng'osaba, oba singa essaawa eyo Allah akusaasira n'obeera ng'ogisabiddemu edduwa, Allah akola ki? Akwanukula. Nebagamba nti abamanyi ne bagamba nti essaawa eyo nga imaamu atudde mu khutuba esooka aga nti mwegayirireko eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Uthaymeen ye arajjaha oba asukkulumya ekigambo ekigamba nti akaseera ako imaamu watuulira mu khutuba esooka awo bonaga nti awo bwe budde obwo bw'osabiramu. Ate abalala ne bagamba nti obudde bw'oluvannyuma lw'okusaala esswala ya asiri paka enjuba lwegwa. Byonna ebigambo bituufu, ekikukwakatako kwe kubeera nti onyiikira mu budde obwo bwonna bwonna, kubanga essaawa w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama teyagirambika butereevu. Bigambo bwe bityo bwe bijja. Ekyokusatu kwe kuyitiriza okusabira ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tuyitirize nnyo okumusabira. Ekyo nno kitandika ekiro ekikeesa olunaku lw'ejjuma, bakiyita kiro kya jjuma, n'omusana n'olunaku lw'ejjuma. Okuyitiriza nnyo okusabira okw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kulimu empeera pitirivu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu man salla alayya salatan, omuntu ansabira olusabira lumu, sallallahu alaihi biha 10, Allah amusaasira ensaasira 10, amusaasira ensaasira 10. N'ebirungi ebirala bingi bye tufuna mu kusaalira ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo obwo bwe bubaka bwange bwe mbakubiriza ku lunaku olwaleero lw'ejjuma, mbeere nga mujjumbira okubeera nti mukoleramu
emirimu eginaatuweesa empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala.